nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabeere waayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya erya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to on tomorrow, a wave tossed in the buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatuugo n'omutima gwo. Sanso kubalaba mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne nebaza ne Mukama Katonda abakumye nga mukyali balamu mpaka ne ku dakiika eno. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ate si bulamu kyokka naye ng'oli mulamu mu mwoyo ne mu mubiri. Akabonero k'okujja ano mu ssaawa zino ez'amalya g'ebimisana n'ojja ne tusaba ne tusinza ffenna, kabonero ak'enkukunala nti okyali mulamu mu mwoyo ne mu mubiri. Omanyi kyangu nnyo okuba omulamu mu mubiri naye nga mu mwoyo wafa, nga mu mwoyo oli mufu. Abantu bonna bemulaba abatannalokoka kano kalango, buli gwolaba atannalokoka aba mufu mu mwoyo. Ate sinze mbyogere, Bayibuli yegamba, kuba naffe twali bafu nga tetunnalokoka. Bayibuli bwegamba mu kitabo ky'Abefeso nti obanga twali tufiiridde mu byonoono byaffe, yatuzuukiza. Kitegeeza twali bafu naffe twali bafu, twali twafira mu byonoono. Omuntu bw'aba tannalokoka ng'akyali mwonoonyi, ng'akyali mu bibi bye, aba yakola atya? Aba yafiira mu byonoono bye. N'olwekyo mwabaliyo nga mundaba ku TV toganda omusajja atuvumye agambye abatannalokoka tuli bafu, nange nali mufu. Yesu ne yantaasa bwe namukkiriza ne ndokoka, ne ndyoka nzuukira. Naawe atannalokoka kituufu oli mufu, naye naawe osobola okuzuukira. Yesu bw'omukkiriza n'omala n'olokoka, n'omukkiriza n'afuuka Mukamaawo era omulokozi wo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Okufa kuno kwatandika dda nnyo, si gwe wakutandikawo. Adamu yakusooka. Baamugamba tolyanga ku muti ogwo kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Kasita Yamalya n'akola ensobi n'agulya, Adamu okufa n'akuleeta ne kutandikira awo. N'aba mufu, omufu atambula. N'afuuka omulambo ogutambula. Muntu yenna atannalokoka aba mulambo ogutambula. Bw'oba owulira tokyagala nga kikunyize, ky'okola lokoka, olekerawo okubeera omulambo ogutambula. Kampulira yaŋŋamba nti amiina. Byomirembe ekyokubiri essula 3:2. Olunyiri lugenda kubeera lwa 24. Sizoni gye tulimu erimu ebintu bibiri ebikulu. Katonda yakitadde ku mutima tulangirire okusaba n'okusiiba, ng'okuteekateeka okwambaza amaanyi agagenda okuyamba okutwala 2017. Ngambako nti amiina. Naye ate mu kiseera kye kimu tuli mu sizoni yakwebaza, bagita Thanksgiving season, era tulina climax yaayo ku Sunday nejja nga 15 tetugenda okubeera ne climax ya Thanksgiving service. Emirundi mingi nnyo kino kye kimu ku bintu bye tusingira ddala okulagajjalira, kubanga amazima gali bwe gati mu kusaba tuli bakugu. Gamba yakune nti wabula oli mukugu mu kusaba, mugambe nti wabula mu kusaba oli wakabi. Emirundi mingi nnyo mu kusaba tuli bakugu, era kye kitumanyiddwako. Era n'eno service gye wazzeemu wazze kusaba, era ne be walese eri mu akeedi ne mu katale ne mu mondo ne mu dduuka lina gye wavudde neeka, wabagambye ogenzeewa? Sikyabawulira. Wabagambye olazeewa? Kusaba. Kale bannange tusaba. Era nakati ekyakuleese wano kola ki? Kani imagine kusaba. Baabasaba Katonda afuna bangi nnyo, abantu batatera kulaba bebeebaza. Naye okusaba kyasinga otumanyaako. Tusaba
buli service kusaba. Tekwandibadde kubi singa ate tufisaayo n'akadde oyo gwe tusaba ennyo ate era n'okumwebaza ne tumwebaza. Kubanga banaye tukkirize ne bwe waali badde ggwe antunulidde ggwe andaba. Banaye twogera amazima ng'olinayo mukwano gwo naye nga buli lw'omulabako bw'ati abazze kukola ki? Think about that. Ng'olinayo mukwano gwo naye nga buli lw'olaba ng'aweta wali ayingira ewuwo ku gate oba mu nnyumba olwoba olukonkona bw'ataaga nti maama nabakoza gy'oli, omanya nti Harriet yazze kusabamu nnyo oba sukaali oba mugaati kuba ye buli lwajja wano abazze kukola ki? How would you think and feel about such a friend? Nga yakwagalako bibyo yabazze kusaba. Ogwo mukwano guba mukwano. Ekisooka myonna ogwo mukwano gwennyini ogwa ddala. Would you want such a friend, by the way? Wali mwagadde oyo ne bwoba ng'oli mugagga ng'olinga Bill Gates, ne bwoba osinga Bill Gates nga olina sente zipanga mu kisenge kino, kiri eri munda tekirina ku sente meka z'olina oba z'otayina, kiri eri munda, it irritates, it makes you feel irritated okubanga omuntu buli lwakubira essimu agenda kukusaba. Talina lwakubira nagamba nange nno lwaliro mbadde nkubye kwebaza oba lwaliro mbadde nkubye kubuuzaako bubuuza osuza otya oli otya naye nga buli lwolaba essimu ye aba agenda kuga nti mpeerezaayo omutwalo mpaayo akakaaga kama ebazibe mpaayo 10 oyinayo kano ndabiraayo kyondabidde kegamba olaba nga tewaliwo genuine friendship tebaawo ono alabika akwagalako bwagazi bibye. Basibu ne banyabo si bwetu bwe twalifaananye mu maaso ga Katonda. Katonda ayagala baana si baleebeesi. Tebawulidde ngambye Katonda ayagala baana. Ekyokubiri Katonda ayagala mikwano, real friends. Katonda ayagala emikwano ejja ddala ng'oli mukwano gwe mazima otuuka ekiseera nga aliwo olwozze wano ng'ekyakuleese si kusaba. Ekyakuleese nga kumusinza kumutendereza nga waliwo ne lwojja nga ekyakuleese kumwebaza. Nomugamba Mukama nga sinasaba nnyo bya 2017 manyanga nga sinasaba nnyo bya 2017 nga waliwo byonkoledde mu 2016 Mukama kantwale yakadakiika nkwebazeeko. Bameka bagandi babirina olinayo byakoze kanda be mukono bw'otawanika sigenda kwewuunya babaayo nga ye bw'amaga bw'ati talabayo Katonda kyamukoledde nga si lwakuba ntakikolanga naye nga ye atakiraba. Babayo obwongo bwabwe bulookinga lwaki mayindi yaabwe yakula bweti kyebatannafuna kyekikulu kyebamaze okufuna si kikulu. Buli kaseera bamusaba Mukama kati kino bwamala ekikola ngagani okay kale ngateekeno Mukama ekirala ng'akiremera Katonda ng'akwata ng'akimuwa olukikwata bwati kale Mukama ekirala. Bo tebalitunula ku byamaze kola batunulira byatannakola. Ne bwe bamagamaga obulamu bwali bwonna talabayo kintu kyonna Katonda kyakoze n'omubuuza nti okakasa Katonda mu mwaka ogwedde ne bw'aba teyakuwa peya ya stocks ekimu ku bintu ebisembayo kuba ebya layisi wangi gwe okubeera obubeezi nga oli mulamu ng'okyassa era aba yakola. Totunulira bufumbo bwokka bwali ogani Mukama 2016 nteekwa okufumbirwa n'otafumbirwa si byokka by'oba otunuulira ngambye n'okubeera obubeezi nga toli mu kofini ku ssaawa eno eno essaawa gy'olaba kati wembuulirira bino waliyo gye bali mu kusoma obubaka waliwo omuntu ali mu keesi ku ssaawa eno waliwo omuntu gwe bali mu kwetoloola essaawa eno nga bamwetoloola bamulabako bagiraba eno essaawa gyolaba gyenjogeryako bino waliyo gye bagamba nti abakulu b'eddiini batandike ebirango mbiyimirizaamu katono abakulu b'eddiini batandike eno essaawa gyewulira njogera bino waliyo omuntu gwe banaatera okuwumuzaayo oli omu kubo naye banaatera okukuteekayo ekyo tekikumala okukubira Yesu mu ngalo nga ntaata weebale eno essaawa gwagamba nti tolina kyolina
ayanyigira Katonda bamu mwabiteekamu n'okunyiiga oli munyiivu wa kisungu lya Katonda munyiigira ojja na wano mu service magandi abaluganda mwandike emikono tusinze Mukama gandi nga musinzaamu kimwebazamu kyankoledde ki tena kyankoledde nze munveeko namukoowa gwe byeyogerako tobitegeera gwe olowooza nti oli bubi nnyo okusinga abalala olowooza ndi gwosengayo okuba obubi bw'oba oyagala okumanya nti si gwosembayo okuba obubi bw'ova wano baero linnya emmotoka gendako emulaga mu ddwaliro olabe abantu obulamu bwe balimu ojja kuvayo otegedde nti si gwosembayo okuba obubi kubanga gwe kyakunyiiza wangi mwami gw'otannafuna gwe gwewanyiigira naye wali essaawa eno nga waliyo ne gwe bamuwa nga tayisobola mutwala tategedde kyenjogedde essaawa eno waliyo gwe bawa omwami nga n'omulina amulina bayiza we nenga takyaganda mutunulako obulamu bwakoyekolera yenyiyedda byaganye bamuwa n'obutunda nga tayagala gw'okaabira butundu ga Mukama singa mpayo ecupa ya soda waliyo essaawa eno agiina ku mmeeza nga tasobola ginywa Mukama wange likyoyo namwe mutusibako nnyo basumba mwe namwe musibako akanyaga ka Katonda Mukama nomalako n'omwaka nga tolidde yadde ku magi essaawa eno waliyo gwe bamaze dde okugasiikira nga gali awo ate ye yagasabye yage munfiikire ku magi oba oli awo ne bamala okugasiika ne bagaleeta olusunga lwe lwamusooseeyo ne bagaleeta bannange nakano aja amagi tugaleese saagala munveeko mundeke saagala tagaagala naye nga waliwo train number naye tayagala obutunda buli wali bukwafu guli awo bwegomboga ndi bunywako ddi naye Katonda oyo aliba alaba kine sinywa ku butunda wali abulina mu jjaaga nga bumyufu naye nga tasobola bunywa gw'osobola obunywa kusinga mabuleesi gambako nti amiina weeyigiriza okwebaza Katonda totunuliranga by'otannafuna byokka webazenga ne byofunye totunuliranga kyotali kyokka tunuliranga ne kyoli amiina totunuliranga bakuli mu maaso bokka tunulira n'abakuli emabega bwe njogera bakuli emabega ntegeeza abakwegomba wali abakwegomba olaba bw'olinga naawe olina beweegomba olaba bw'olina beweegomba noga ne Mukama nesituukako ng'oyo ekyo ng'okyakyogera wali otunoddeko bw'oti emabega ate gwe n'olaba bameka bakwegomba n'olaba layini gy'ekoma obuwanvu waliyo abasaba abambi batuukeko nga ggwe waliyo abagani Mukama singa ndiko ng'oyo kati waliwo agana ebisopu kiganda ng'oduula esa tanalya nakyaggula ani aneegomba n'omukazi w'ennyumba yaŋŋambye sidda ni lunch breakfast sinagifuna nikindiko sikitegera obulamu bwaganye njagala kwetuga oyagala kwetuga kwejjako bulamu oyagala kwetuga kwejjako bulamu obwo bulamu bw'oyagala okwejjako waliyo abwegomba waliyo abwagala bw'oba oyagala okukikakasa kyenjogera ngambye service eno ng'ewedde tambulako emulago mu nkuubo za mulago ng'oyitako balwadde ojja kulaba yakwegomba wadde tonalya kyamisana nga lyagamba kalera bw'oyo bwatambula nange singa ndikooyo nga ntambula gwe weeraliikiridde lwa mmere gy'otalina waliyo akwegombesa olw'amaanyi g'olina nti osobola n'okutambula bayibuli kyeva ebuuza nti obulamu tebusinga mmere kubanga emmere waliyo agirina nga takyasobola girya waliwo ayagirese omukolo gonna ogw'olumbe ogugenda mu maaso zabadde sente ze kuba yabadde mugagga nnyo tebeewoze bajje ku akawunti ne bafumbira abantu bonna nolwekyo emmere yonna eri ku mukolo mmere ye naye ye takyasobola girya ali mu kofini ate ye sente ze zikutyemula omutima nonyigira Katonda n'omukyawa nnyo n'olyanga n'amanya gajja mu kyaki gakubula ne bwe tugamba yimirira tusinze nga tokyasobola yimirira tusabe toyagala weekyawa dda ne Katonda amunyigira sente wali azirina pitirivu ku akawunti ne takyayinza kujjako n'emu takkirizibwa kuba mufu takkirizibwa yadde okusayininga n'emu ogijjako ate ensi eno yakula bulala ne bw'oba nga obadde mugagga kwenkanawa olumala okufa bw'otebe pa buli kyobadde olina kisiizinga okubeera ekikyo tokkirizibwa yadde okuyisa omukono mu kofini n'ogandi mu kiwe gundi yadde okubaako gw'onyigira eriiso bw'oti tokkirizibwa bintu bya administrator general yasalawo gwabiwa era bw'oba bafudde nga tewabiraamye administrator afuuka nannyini by'okwola olunaku owa Uganda
afuuka wa kikakyo ayingira unalyoka alagira abaana bo ne baganda bali bani mujje wano ndabe engeri gye mbibagabanyiza bwe baba tebanajja nga tebanategeragana amateeka galagira bisigala bintu bye paka le balikkaanya naye nga mwabikola mwenna wangi naye ng'olina kyotutte gwe bw'oba okyayina ekirabo kye bayita bulamu okyebalizanga Katonda. Ani agamba nti amiina? Bassebo tuyiga okwebaza. Abamu ku ffe twakula bulala tuli bazibu. Katonda ne bw'aba aliko kyakoze tofisa yadde akadde akamwebaza. Tuli bazibu, tuli bamululu nnyo, obwongo baffe nga bwe nayogedde bugenda nnyo ku ebyo by'atannakola byokka. Kyamaze okukola eyo si issue, kyatannakola ye issue. Tulinga bamalaaya, malaaya bwe batyo beeyisa. Kyomala omuwa kyekigenze, ayagala kikyotannamuwa y'ensonga. Katonda weeyigiriza okumwebaza, buli kyakola mwebaze. Bayibuli eyogera ku musajja bamuyita Keezeekiya n'agambye bikkulayo. Wabigudde? Byomirembe ekyokubiri essula 32 njagala okulaga akabi akali mu buteebaza. Bangi kumwe ndyoke mbalage. Njagala okulaga ebizibu by'olimu, ebimu ku bizibu by'olimu wa gye bivudde. Obuteebaza ndwadde yennyini namutta. Obuteebaza buleeta ekikolimo. Obuteebaza bukukyawaganya ne Katonda. Katonda atugeseranga nti oyo namukoowa. Nowanika n'emikono bw'oti okusaba n'agamba saagala nakutunulayo. Omuntu atasiima. Obuteebaza buleeta ekikolimo. Obuteebaza butadde abantu mu mbeera enzibu kuba Katonda kyabamanyiiko kusaba. Tajjukirayo lwe bagamba nti Mukama weebale olw'ekintu kyonna. Bangi ku ffe tulina beerabize nnyo. Obwerabize bwatuyinga obungi. Kati essaawa eno bwe nkugamba nti kaakati kale njagala owandiike wansi. Kankuwa olupapula n'ekkalaamu. Wandiika wansi byojjukira nga byali tebiyitikako mu 2016 nga byali bizibu nnyo gy'oli, nga byali bikulumbye nnyo, nga Katonda yamala n'abikuwangulira. Biwandiike. Abamu ku mmwe n'obijjukira tobijjukira. Akasukka omumiro tekabalwa. Naye nga waliyo olunaku nga lwali luzibu nnyo okuyitamu. Wali akaseera ke walimu nga kaali kazibu nnyo nga tomanyira kumanya oba oyitawo. Kati obinoonya mu mutwe era ne bwe nkyogera kakati nti ani abijjukira osooka kutakula mutwe nogamba ye kiki ekyo oba okay oba kiki bwetyo bwe twakula kyomaze okuwangula tokijjukira. Ate tuli bazibu tetulina nawe tuwandiika kubanga waakiri singa wamanya nti oli mwerabize nnyo wandiguzeyo ekitabo kya Black Book muwandiika challenges zo ne success zo, challenges zo ne victories. Waakiri bw'ogira n'obikkula eno n'ogandi ayayaya bannanga omwezi guno gwali gwa 2 February mwaka oguwedde nga nali mu kaseera kazibu kaali tekayitikako naye Mukama ate bwe nsoma peegi eddako wuno yakampanguza. Olinayo wojjukira Katonda we yakuyisa. Olaba mutasoma nakuddamu. Olaba oddamu nga n'okutyotya kuba tokyabijjukira. Bye tumaze okuyitamu tetubijjukira. Bye tulimu bye tujjukira. Katonda n'abuuza naye bano bantu bakikula ki abatalisiimako abatalijjukirako ne bw'omuyise ewazibu nga mazima we yakuyisa abalala baafiirawo nga akisidenti gye yakuwonya abalala baafiirawo baasitulawo mirambo baasitulawo mikono n'amagulu nga ne babigattagatta ne babitikka ku mmoroka gwe wavaawo nakati okyatambula. Wangi ebimu tubimanya ebirala n'okubimanya tetubimanya. Kyekibi kyaffe kituliko. Ebimu bye tuwangudde tubimanya ebirala situbimanya. Ebimu tubimanya naye ebirala Katonda atuwonya buwonya n'akuwanguza kiwanguze ekirala kiyisa bbali nga takireese na gy'oli. Amazima gali nti kewali oyenda ngaki omusajja nga ayakwebakako yayina siriimu. Yayina ki? Naye nga gwe teyakkwata. Naye nga yamulina era ye nga n'okufa yakola atya? Era naye mukazi we nga yafa nawe wakimanya. Naye weewunya noga naye kati oba ataawo nze nawonera wa? Mukama era naye mu bugwagwa bwange mu busiru bwange era waliwo n'ontaasa Mukama. Kati ate obanza nawonerera wa kubanga omusajja nali naye ebyaddala. Naye mukazi we yafa.
nagenda ne mudwaliro ne mulaba nga kisipi amukubye ng'emimwa gyonna gimyukiridde n'empapula zaalaga yali siriimu ate nali naye ate obanzi kati awo nawonerawa mwana wange ne mu bugwagwa bw'oluusi ate Katonda akutaasa ulira bw'okuba engalo nga ziringa gy'olindi kyokubira tokitegeera ne mu bugwagwa Katonda akola atya ataasa okola ebyobusirwa nagala kantaase eggwagwa lyange lino lireme kufa nga obudde bukyali kuba nkyayagala oddikozesa mu maaso eyo ngenda ddikozesa emirimu eminene n'ataasa n'ateekawo mukono gwe n'otafa. Ani agamba nti amiina? N'ovuga bubi ku luguudo n'ovuga abavuga emmoroka n'ovuga ebyekisiru ogenda oyisa buli mmoroka ogenda ogira buli koona ne mumakoona oyisa Mukama n'agamba n'asindika malayika nti genda ontaasiza ekigwagwa kyange ekyo kijja kufiira bwereere kiyinza obutatuuka Masaka genda obeerewo wugula buli mmoroka eyalize ereme kituukako. Ebimu tetubimanya ebimu tubitegeerako ebirala situbitegeerako ne bakutega obutwa nga bubadde butwa bwennyini obwa ddala n'onywa Katonda naga tibujja mutta eno si yesaawa ye tajja kufa n'otafa ekyanikibwa ne kituukira ndi banaabateganga ebintu ebitta ne bitabakolako kabi. Ate wulira by'otamanya nga bibaddewo bye bisinga n'obungi by the way by'otamanya bye bisinga obungi ebimu bwe biba bijja gye tuli bijja oluusi binyigiriza n'omutima bijja nga inconveniences bijja nga disappointments naye nga Katonda mu disappointment mwayise okutaasa. Omusajja omu yakeera ku makya ng'ategese lugendo asibye emigugu gye agenda mu mawanga g'ebweru. Ensawo yaleka azisibye bulungi nnyo ng'amanyi nti olukeera akwata nsawo oteeka mmoroka agenda ku airport ne yeebaka nnyo mu ngeri n'egy'ate ategeera agenda okuzuukuka ng'ennyonyi n'okusimbula esimbudde kyokka ate kye yali agendako kyali kinene yali ddiiru agenda kusayininga ddiiru eyakabye ennyo yassene empitirivu genda New York kusayininga n'agamba naye Mukama ekisiraani kino kyazze kitya meeting mwebadde ngenda ng'ate meeting ya ddiiru enene bwetyo Mukama ani andoga niba kantya nesiddamu yadde okuzuukuka mulogo kyoyo yanemesa nesiddamu yadde okutegeera tesaawa zituuse otulo twamulyawo n'ataddayo kutegeera yawulira okukolimira Katonda ng'akolimira ddala nga ne Mukama gy'oli oba toliiyo era nze lwenjoza enkuba lwetonya nze lwengenda okukola ekintu ekinene bwe kiti ddala Mukama ekisiraani lwe kijja naye Katonda gy'oli ate nasabye nagenza okwebaka namaze kusaba ennyonyi nga yamulese n'anyiigira Katonda n'abeera so frustrated n'agenda mu buliri bwe ne yeebaka ng'awulira ali so frustrated ennyonyi yamulese n'azuukuka ku ssaawa nga 7 ateekeko amawulire ku TV alabe bigenda mu maaso mu ngeri yakwegayaaza ate yabadde agenda okutambula tayiddeko byakukola agenda okuteekako bw'ati TV wangi nga bataddeko breaking news. Breaking news ngomanyi kyegamba ennyonyi egudde abagibaddemu bonna bakutta omuliro temuli n'omu awonye ebadde ebuuka kuva gindi ng'egenda New York n'agamba eno yangeri ki n'ajjayo etikiti ye akebera akakase agenda okukebera ennyonyi ku tikiti ye nga yennyonyi yennyini gy'abadde alinnya yeyagudde n'ekwata omuliro yonna tewali awonyeemu. Jjukira olunaku alumazeeko ng'anyiigidde Katonda era ng'amukolimira nnyo 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 naye Mukama gy'oli toliiyo olabika toli nayo. Nze lwe mbandirako kyengenda okukwata ekyamaanyi Mukama era ekisiraani lwe kijja ennyonyi lwendeka kati ennyonyi bagamba ku TV
yagudde tewali n'omu yawonye era nga bagiraga yonna enyooka n'alyoka afukamira nga bw'atema emiranga n'agamba Mukama onsonyiwe Mukama onsonyiwe Mukama onsonyiwe kubanga mutuufu gy'oli kubanga mutuufu onjagala nnyo Mukama kati nange naalibadde nfunafudde dda nga lwategeera nti eyandibadde mulambo singa yagirinnye gubadde mulambo nga lwategeera amagezi lugamujjira n'atandika okwebaza okwenenya okwebaza Mukama eno bw'avulula ejjovu bw'anyize emijjira bwe gimuyitamu amaziga bwe gayitamu aga Mukama ng'otaasa Mukama wandabyeko ki kati Mukama nze bannange ndiko kalungi ekyokuntaasa obwenkanidde awo nga lwategeera nti Katonda omwebase otulo ennyonyi n'emuleka yabadde ali mu kumutaasa yabadde tamuwalana ani awulira ngambeko nti amiina kyovolaba bw'obanga weebaza Katonda teweebazanga lw'ebyo ebirungi byokka ebikutuuseeko n'ebyo ebirabika ng'ebibi ne bw'oba tonnabitegeera bulungi ne bw'oba tonnamanya gye kiggweera ne bw'oba tomanyi bulungi gye kimalira era sigala ng'okola otya nga weebaza ani agamba nti amiina sigala nga weekola otya nga weebaza gwe ne bw'oba tomanyi gye kimalira weebaze n'abanyumiza sisita bulaza gwe yayiwa ng'amaze omulagalaga abantu bonna ndi bwagenda okuwasa batambudde bwetulayisa mu kibuga kyonna balya chipusi ne chicken buli wana buli muntu yenna ategedde nti sisita Margaret brother Richard yamutwala balinga kale betulayisa kale nga beeraga naye munange ekyabaawo tewali yakimanya bulaza nakyusa omutima ku last minute ng'ebula wiiki emu ey'okwanjula wangi bulaza n'azikiza essimu kyali kikubaddeko ekyo bulaza okuzikiza essimu ng'ebula wiiki emu okizanyisa gwe tomanyi ekikoma bunene ate ne wiiki emu njogedde ennene waliyo ne zibazikiza ng'ebula nnaku bbiri oli n'agizikiza n'agasibye ndiko nakyusiza n'abadde mpita ayitayo mu kikubo nenda baakusinga oli yazikiza simu ono nakubanga essimu sisiragana kiki kino ndoota siroota abewabe betegese okufumba emmere buli kintu kyonna okukakkana bulaza teyajja namusalayo era ne bwe yazaako essimu tewali kyalama yagenda mugamba wankozeeko kinaga neerabira gye wandaba nesonyiwa ozanyisa n'ensi eno erimu ebigambo sisita abewaabwe n'anoonya kyabagamba nga takiraba n'aswala n'aswaluka ab'ekyaki ne bamusekerera buli muntu yenna n'amusekerera ensi n'emutama kyaki n'emutama nanjira okweteekamu omuguwa nanjira okwesula mu nnyanja kansolingi ne zibanga kansolingi sisita guma yalinga sisita guma sisita nywera Mukama afaayo Mukama ajja kuleeta omulala totya n'agamba why me sisita guma nga basirisa bulaza yagenda mu maaso naddaluulye teyadda mabega ng'afuna mukazi era mulala nga nekyaki akyusa ng'awasa muwala mulala obulamu nga bweyongerayo sisita ng'akogga nga gwawo kubambu yali yakwata omutima gwe nga yagumuwa oba emitima muwangayo gyakyamangu ago omutima oyina gumu kyokka gwena n'ogusitula bukolokolo n'okugaba nga gyoli ndi olinamu ogwa sipeeya yali yamuwaki yakwata mutima ate gwalina ogumu yagugabira omuntu kati omuntu huyo amuyiye kisita ng'akogga gwawo nga bamutunulako yenna alinga mukadde wa myaka 6 bamuzabuza kumukansolinga kumusabira okomawo eri Mukama okuddamu okwagala Katonda ne Katonda nga yamutama kuddamu okwagala ekkanisa ne kanisa nga yamutama bali eri balya life bafumbiriganiddwa dda mwaka mulamba nga tabitegeeranga naye waba wakayita omwaka gumu n'obunaku obugwamu wangi
bulaza n'agwa mu accident n'afa. Bulaza n'afa. Sister oli bambi n'asigala nga nnamwandu omupya. Sister n'asigala nga ani? Sister oli n'afuuka nnamwandu oli sister. Ono nga lwazibuka amaaso n'agamba nti Mukama wali omponya bwa nnamwandu. Ekitegeeza wakebera Bulaza Richard n'omanya nti abulwayo mwaka gumu okubeera ku nsi n'omuntegula neme kufuuka nnamwandu nga ndi mwana muto bwe ndi. Obwongo nga lebugguka, maaso legagguka, mutima legukola, bategera nti Katonda kino kye yali antaasa nali sikimanyi. Ndi wano kugamba nti ne by'otategeera ye Katonda abitegeera. Ne by'otategeera Katonda akola atya? Abimanyi. Bayibuli kye bigamba byonna eri abo abaagala Katonda byonna bikola era abibakolera olwaki? Nagambye dda ne bwe kibanga kibi kyebalizenga Katonda, kubanga mu kibi ekyo mubeera mwekwesemu ekirungi ky'otamanyi. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bayibuli etugambye bweti, njagala okulaga akabi akali mu buteebaza. In those days Hezekiah was sick and near death, and he prayed to the Lord, and he spoke to him and gave him a sign. But Hezekiah did not repay according to the favor shown him, for his heart was lifted up. Therefore, wrath was looming over him and over Judah and Jerusalem. Bwetu betwakula. Story yeri very popular nnyo. Bw'oba oyagala okumanya story in details, ogenda mu Isaaya essula 38. Very popular story. Omwami Keezeekiya ali kabaka. Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa. Story mugimanyi. Nabbi najja n'amuwa amawulire nti ogenda kufa, so togenda kulama. Bayibuli ga Keezeekiya n'akyukira Katonda n'akaabira Mukama, n'akaaba n'ayeegayirira n'asaba. Bayibuli ga Mukama n'amuwulira. Si buli asaba nti Mukama amuwulira. Temukitegedde. Si buli asaba nti akyusa decision ya Katonda. Teweewaanawaananga nnyo n'okusaba wadde okusaba kulungi nnyo. Teweewaananga nakusaba nga gwe osabye nnyo ne kibaawo, ne wabaawo omulala yasabye ne kitabaawo. God is judgment has no appeal. Katonda oluusi bw'akola decision yaba amaze ogikola. This was just one case in a million. Katonda amaze okusindika nabbi mulamba agambye ogenda kufa, togenda kulama, teekateeka nju. Keezeekiya n'akaabirira Mukama, Mukama n'amuwulira. N'amugamba nti kale tokyafudde, ngenda kukwongera emyaka 15. Ate on top of that, ngenda kuwa n'akabonero akakakasa obunnabbi bwe nkuwadde. Ngenda kuzza n'enjuba emabega eddakiika 15, ge madaala 15. Ngenda gizza emabega, nkikuwadde ng'akabonero, nkiwadde ggwe, simala gakigabe ekyo. Katonda n'awulira essaala ya Keezeekiya, n'amutumira nabbi n'adda n'amugamba Mukama agambye abyongeddeyo, tokyafudde, ogenda kwongera wangala emyaka 10. Bannange, okwo kwali kuwulirwa Katonda kwe yawulira omwana w'omuntu mu ngeri etali ya bulijjo. Okwo kwali kuwulirwa okutabangawo. Katonda n'arivansi nga kyasazeewo, n'agamba tokyafudde, nkwongera emyaka 15. Gwabadde afa akawungeezi. Temutegera myaka 15 kyekitegeeza mmwe. Oginyooma ng'ogirina, era oginyooma nga tewali wakuluma. Naye bwe baba nga badde bagenda nti ofa lwaleero, olinaga ndi nkwongedde 15, owulira nga kuwadde 1500. Baagimuwa Keezeekiya. Katonda n'akola n'ekitali kya bulijjo, n'atampalinga ne solar system ye.
naga ndi okumanya nkwagadde ate mpulidde essaalayo ngenze ne ku kyesitera kukola ngenze ku byuma byange ebitambuza enjuba namuziga ezigitambuza ngenze zinyola zidde mabega amadaala 15 nkikuwadde ng'akabonero kijja kusigala ku rekodi naguno gwaka bannasayansi eddakiika ezo baziraba ezadde emabega omulala gwe yali akikoledde mu nsi yonna bamuyita Yoswa yayimiriza enjuba for 23 hours and 45 minutes ku mulembe gwa Yoswa. Bannasayansi bamala ne bazinoonya baali bamisinga olunaku lulamba nga tebalulaba mu nnaku ze babala ensi eno ze yali ebaddewo ng'ate bakugu nnyo mpaka mu makkati gaabwe mwalimu omulokole n'abaga n'ekijja kitya mugamba mutya nti a holiday is missing dwalaga wanga batakudde emitwe okumala ebbanga ddene mu Washington paka munnasayansi omu ate yali omulokole n'abaga ndi bannange nno wadde twepankapanka nnyo nti bayibuli tetugikkiriza tutuuse ogikkiriza fact zino ziri mu bayibuli eziraga abantu babiri abaleetera ensi eno obutatambula okumala olunaku lulamba. Mwami asooka bamuyita Kezekiya sitole ye yiino yazze emabega eddakiika 15. Owookubiri ono bamuyita Yoswa yayimiriza enjuba okumala olunaku kumpi lulamba. Bannasayansi abamu abali abakalemagezi magamba nti awo tulokose bwekibanga bwe kityo bwe kiri tulokose. Naye sooka owulire gwe baakolera ekyo obukulu bwakyo teyabulaba. Katonda yamwongera emyaka, Katonda n'ayimiriza emabega enjuba ye, n'ayimiriza okufa n'amulekawo. Wulira sooka olabe engeri gye yeeyisa. Bayibuli etugambye nti awo Kezekiya n'alwala kumpi n'okufa. Mu nnaku ezo Kezekiya n'alwala kumpi n'okufa. N'asaba Mukama. Mukama n'ayogerako naye. Mukama n'amuwa n'akabonero. Olwabiri mu 5 luwulire. Okumanya twakola bulala. Okumanya bano twetaaga kuyamba. Okumanya Mukama alina otusaasira. But Hezekiah did not repay according to the favor shown him. Yebaza waliwo ke yakolawo naye tekaamaakinga obunene bw'ekisa ekyamukolerwa. And that is who we are. Bwetyo bwe tweyisa. Sometimes Katonda atukolera ebintu nga binene n'alindira alabe size y'okwebazaako n'anyenya n'omutwe naga bwetyo bw'okoze kale bangi ku fulusi twebaza ne ennebaza yaffe temankinga na kisa Katonda kyatulaze. Era wano kye bavunaana Kezekiya. Kezekiya tebamuvunaana buteebaza yeebaza naye okwebaza kwe tekwamaakinga na bunene bwa kisa Katonda kye yali amulaze. Gwe tunuulira bye tuteeka mu mabaasa ge tuyita amabaasa aga Thanksgiving. Okeberangako gwe wenyini ng'okitaddemu n'okeberako. Bw'omala ojjangayo kalenda n'obala obungi bw'ennaku eziri mu kalenda omwaka gwakuyisizaamu. Bw'omala n'otunuulira sayizi ya ka Thanksgiving offering k'otaddemu. Gwe wenyini ojja kwezuula nti gwe mulyaza amaanyi akutte bendera mu nsi muno mwonna. Kubanga olekerera obunene bw'ekisa Katonda kyakulaze n'omuwa akantu nga kakumujereegerera kujerega. Obulwadde bwe yakuwonya nga bwali bututte ebuyindi babujjanjabe bwali tutte obukadde 8 n'otuuka okujja mu nnyumba ya Katonda okwebaza n'osonsekamu 1000 mu bbaasa n'omugamba Mukama ogyamu 1000 etonzannyirako kusimbye 1000. Ekintu kyeyakuwonya nga kyali kinene naye okwebaza kwa fulusi kuba puwa kubanga kunyooma na bunyoomi. Banaye twogera amazima bameka bali wano n'okwata ssente zo n'oweerera omwana wo mpaka ku university n'agenda n'asoma. Omwana we n'avaayo nga dokita medical doctor n'atandika okulya omusaala omusava $4 buli mwezi $5 dokita. N'alyoka akubira essimu olunaku lumu agamba maama ngenda kujjayo kusanda akawungezi ngenda kujja kwebaza kubanga kiwankolera kyali kinene nnyo maama okunsomesa wayita mu bizibu bingi mutuufu wambeererawo nga bwe mutera okukoogera wambeererawo maama ngenda kujja nkwebaza. Dokita maama abaali akusanda akawungezi ng'omuleetedde afukiro y'ebyenda ozze mwebaza kubanga yakusomesa nnyo. Hafukiro ya sukaali maama nywaka sukaali kaako
wansomesa nnyo. Bameka bazaddemu abalige nti omwana wange oyo wabula baalimu amagezi. Fanji kubanga abangako mwana wo ng'ali muwi n'atunda mivumba, manyanga buveera, manyanga atunda obutungulu emirenge 3. Naye omwana dokita n'ajja okwebaza nnyina, n'ajja n'akagoye kagomesi buno bwe bayita madalaka. Bakayita madalaka, bakayita batya? Machala. Najja naga maama nakuleetedde ne gomesi webala okunsomesa. Naleese ne gomesi yo maama gikebera eri awo mu kaveera. Ogenda ogikeberako nga yaguze machala. Oba kagula mmeka akalamba mu kitundu. N'oga maama yambala ku lugoye. Naye nga gwe watoolanga obukadde bonna buli semesita. Olabira ddala omusiru omuwutta awedde emirimu. Era bw'oba olimu amagezi omuga nti akagoye kano genda ofune gw'okagabira. Genda ofune, olabika oli bubi, funa omulala gw'ogenda okawa. Okwebaza nako bassebo ne bannyabo tomala geebaza na buli ky'osanze. Osooka kutunulira ekyakkolerwa kyenkanawa obunene. Gambako nti amiina. Tuleme kubeera nga bannaddiini, y'ensonga babeera wansi wa kikolimo. Bannaddiini bangi mu madiini gaabwe babeera wansi wa kikolimo nga tebamanyi. Kuba bino bye twogera byama tebabimanyi. Tebamanyi kiki kye bateekwa kuwa Katonda, tebamanyi batuuka okwebaza beebaza naki. Omuntu mu mwaka omunamba bagamba bannanga olunaku lwakwebaza olwayiro najja ng'aguluba n'ekikajjo. N'omugamba musiru gwe, Katonda bye yakolera mu mwaka omunamba bijjamu kikajjo. Baba buli ambu kyoleetera Katonda kyonna andi ye Mukama buli kyomuleetera asiima busimi. Najja nga leesa akakoko akabyoyo ebyereere. Andi waliyo okwebaza, N'omuga gwe bw'ogattagatta Katonda byakoze mu myezi 12 bijjamu akakoko k'oleesa ak'ebyoyo ebyereere. Singa wali wakubigula buguzi wali bisasulire sene mmeka. Obulamu bwokka ekirabo eky'obulamu bakigulawa, bakitunda batya? Sigambye nti tezibugyamu, naye muyige ng'okwebazanga Katonda mu ngeri respectable. Wanga Katonda ekitiibwa nga weebaza, ategeera mulamu, naye Katonda naye ayina feelings. Oba okiwulira gusooka kankikugambe, naye Katonda ayina ki? Ne bwe batomanyi luzungu koogere, naye Katonda ayina ki? Ayina feelings. Y'ensonga lwaki lwasanyusibwa asanyuka, lwanyiizibwa anyiiga. Ayina feelings. Era lwaba yebaziddwa obulungi naye akiraba n'asiima. Wuuyo nze mbiwandiseemu, wuuyo Bayibuli egambye nti Keezeekiya n'ateebaza okwenkanankana n'obunene bw'ekisa ekyamukolerwa. Mukama n'anyiiga. Mukama n'asumulula obusungu ne buba ku Yuda, ne buba ku Keezeekiya, ne buba ne ku Yerusaalemi. Abateebaza baakula bulala. Obusungu bwe busumululwa bumansukira n'abataakikoze. Abateebaza baleeta obusungu ku famire zaabwe. Famire n'ebonaabona naye nga kyava ku mwami atamanyi kwebaza. Kyava ku maama atamanyi kwebaza. Wulira, wano ani yakikola? Ani ateebaza? Ani ayagana okwebaza? Obusungu bwe bwajja bwamansukira Keezeekiya yekka, bwamansukira ne Yuda, ne bumansukira ne Yerusaalemi gy'akulembera. Kuba Katonda buli muntu amanyi omutima gwe wa weguli. Bw'oba okulira famire akimanyi nti famire yesinga okkuluma. Bw'oba okulembera ggwanga akimanyi eggwanga lyeri kuluma. Kyovula abakulembeze beetaaga okusabira ennyo. Abakulembeze, omukulembeze akola ekintu ne kikubya eggwanga ng'amanyi nti ekyo Mukama bw'akuba eggwanga oli kijja muluma, ajja kulira peyini yakyo. Kulembeze beetaaga okusabira akoleyo ekintu ne kibakubya, ne kibasammukiraawo mwenna. Teeka mukono waggulu, gamba nti ayi Mukama onsaasire, nze atamanyi kwebaza, atamanyi kusiima. Oluusi ne lwemba njagadde okwebaza ate ne nkunyiiza bunyiiza nga nkoze eby'obusiru, eby'obugwagwa, eby'obutategeera, eby'okunyooma obunyoomi. Nsonyiwa nnyo era ayi Mukama nsonyiwa okwefuula nga asaba obusabi nga nsabanga busabi. Nsonyiwa Mukama, nyamba, njigiriza amakubo go, nfissengawo akadde akakwebazanga n'abaana bange ne famire yange ne bakadde bange n'emirimu gyange n'abakozi bange. Nsonyiwa Mukama ate onjigirize okwebazanga n'ebyo byonna byenkola mbikwebalize. Kwebaza olw'emirimu gyange, olw'abaana bange, olw'emirimu gyange, olw'obulamu bwange, olw'eggwanga lyange. Njigirize okwebaza mu linnya lya Yesu. Amina.